Oluvannyuma lw'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM, Dr. Tanga Odoyo okulumiza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB okuwa bannakibiina ebiwandiiko by'obuyigirize ebiraga nti basaanidde okwesimbawo okuvuganya ku bubaka wa Paalamenti, kyokka kkooti n'etandika okubasuula omu ku omu ab'ekitongole kino enkya ya leero beeganya empapula z'ababaka bano abaasuuliddwa kkooti nga bagamba nti bo tebabakakasa nko ng'abasoma. UNEB tubagamba nti UNEB yakola omulimu gwe yalina okukola nekebera empapula zaabo abagituukirira. Ababaka 11 be bakaggyibwa mu Paalamenti olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'obutaba na mpapula za buyigirize nga bonna ba kibiina kya NRM. Ababaka aboogerwako kuliko Peter Sematimba gwe basuuliza ekifo kya Busiro South, Sozi Mulindwa Isaac owa Lugazi Municipal, Charles Okero Engola ngono yaweereddwa n'obwa minisita ng'akiikirira essaza lya Oyam North, Rema Watongolo wa Kamuli Municipality wamu ne Sembati Edward Ndawula owa Katikamu South. Kyokka Dr. Tanga mu lukiŋŋaana lwa bannamawulire lwatuzza ku nnaku olwokuna yategeezezza nti akakiiko k'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu wamu n'ekitongole kya UNEB bye bavunaanyizibwa kuswala kwonna ekibiina kya NRM ku kitubiddemu. Waliwo ndowooza kyafu mu UNEB lwakuba baba ye bakiriyaringa bakandida. Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga enkya ya leero Daniel Odong mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuziza ku kitebe ky'ekitongole Ntinda yanukudde Dr. Tanga Odoyi n'ategeeza nti bataano bano obuyigirize bwabwe UNEB bw'erina bwa siniya 4 so nga balina bwa siniya ey'omukaaga ate amannya gakyukakyuka. The allegations that officials are conniving with UNEB is completely false. Abalala kyazuuliddwa nti yunivasite gye bakugira zaggalwawo. Kyokka ye Peter Sematimba bagamba nti tebalinayo kiwandiiko kye kyonna wadde ekya Piero E. Bakandideti abo omwami Dr. Tanga Odoyi bwe yatuwadde omuyeka Peter Sematimba yataatuuka wano. Ye Sozi Mulindwa owa Lugazi Municipality yatuula siniya 4 mu mwaka gwa 1999, siniya ey'omukaaga n'agituula mu mwaka gwa 2021, kyokka nga balina Mulindwa Hassani nga bbe bya Mulindwa Sozi Isaac tebabimanyi. N'olwekyo bw'aba yatuuka oluvannyuma n'akyusa manya ffe likodi zaffe tumanyi Mulindwa Hassan. Wala kuliko Sembati Edward Ndawula ngono UNEB etegeeza nti empapula ze balina ze yatuulirako mu mwaka gwa 1972 ate nga mu kaseera ako UNEB yali teriiwo. Kyokka ono wadde yatuula naye n'amannya naye nawo gabuzaabuza. Ye minisita Charles Engola ebbaluwa ekebera empapula baafuna ya siniya yakuna yokka, kyokka naye eri mu mannya ga Okero P. Charles so si Charles Okero Engola nga bwe yeeyita. Ate omubaka Rema Watongola UNEB ekkiriza okulaba ku mpapula ze eza siniya ey'okuna kubanga zokka ze yawaayo. Odonga ategeeza nti UNEB eriwo okulungamya ku buyigirize bwa muntu wabula teriwo okumanya biki omuntu by'aba agenda okukozesa empapula z'abaasabye. It's not conceivable that UNEB would have known that Sematimba was going to stand and therefore run to him and say, please Sematimba don't stand. Ate byoweereza eri ku nomination mu Electoral Commission nabyo tuba tetubiraba kubanga tetubeerayo. Kyokka Dr. Tanga ku lwokuna yalaze empapula z'abamu ku babaka bano okuli n'eza Sematimba nga yasomerako ne Buddo nga kyewuunyisa okuba nti ate UNEB terina mpapula ze za buyigirize. Peter Sematimba, East African Certificate of Education, he was cleared. Very good O level from King's College. Very good O level. Ayinza kuba alina ekitongole kye yagendamu naye mu UNEB yatutuukirira. Okusinziira ku mateeka ga Uganda agafuga ebyokulonda, omuntu okwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ateekeddwa okuba nga alina obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga oba ekyo ekigeraageranyizibwa n'obuyigirize obwo. Julius Kafuluma ne Robina Nantale be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.